balitwala naye nga ndiruddeko emyaka 7 naziikako n'abaana bange bali 10 be naziika kuno sijjangako n'omu. Kati gwe wajja otya okubeera ku ttaka lino? Ettaka lino kitaawe yalinguza abaana balinguza bonna be yazaala abaana 14 ne ku kyapa kwe bali balinguza ne wavaayo omwana omuwala Lucy Mayambala n'agamba twagula ettaka lino nga bato ne tuddayo ne tugenda mu kkooti n'omusango tegunnawulirwa batutuma abajulizi buli sayidi eyiye n'eyange kati esayidi ye n'abulwayo abajulizi batwala najja n'awamba buyambi ettaka n'akola bino ebyekiyaayi ziriika 15. Wagula mwaka ki? 92. Nagula 91 ekyapa ne kivaayo mu 92. Ng'ogula kwani? Ku Mayambala? Ku baana bonna bali 13. Lucy Mayambala Kisookondwe baana bangi 14. Beyasindise okkoona enju bangambye Nalongo tetugenda kutta dokita yatusindise tujje gwe yaguza n'abasirye ajja akoona ennyumba eyo. Sawa 7 ogw'ekiro. Amanya batenga LC Sankibalo Migadde Kasa ngombe Gombolola ye gombe Mwami Sekyewa Rashidi yasindise abasajja ekiro ne bajja ne bakoona ennyumba yaffe ne bagisuula ne bankuba omuggo ku mugongo kuno n'engwa wansi. Omulala n'ava mu maaso n'ankuba ekikonde mu maaso n'engwa ku ttaka ne baagala okundeepinga. Ebiwundu bino bye mulaba banabadde enkuba enduulu nga mpita obuyambi. Era omu ku abo gwe bazze nabo abayaaye eyabagambye tetwazze kukwata wano bakazi. Omulala n'ansongamu emmundu n'aŋŋamba oyagala kufiira wano obadde okuba enduulu zaaki. Ne batwala essimu zaffe nabadde n'essimu 2 bazitudde. Naye saba omwami Mayanja akulira eby'ettaka tuyambe ku mwami ono Sekyewa Rashidi. Tuyambe ojja otule mu nsonga zaffe. Nze ndi mukazi mulwadde wa mutima nazaaliwa nago nnina ebituli 3. Sirina na buyambi. Mama nga abadde anoonya wano nawali okufuna obuyambi nsobole okubeerawo bwenti. Naye tusaba buyambi maama Nabbanja mutusaasire nandifukamidde naye nnina ebiwundu. Mutuyambe nga bwe mundaba. Mutuyambe mujje mutulwanirire olw'ettaka lyaffe. Tetwabba bubbi bazadde bange baagula. Tebabba bubbi baagula. Mutuyambe. Kyensabye bannange mujje mutuyambe. Na wano wendi mpulira bubi seewulira bulungi. Bye bantuusizzaako. Batwala ssente zange obukadde 2 ne batwala n'ez'amaama zibadde mu nsawo ne batwala n'ebitaala byaffe ebya sola. Sente ezo zibadde tubadde tuzisonda ngende mulago ku kyuma kye baŋŋamba okugendako. Nabe bwe bantuusizza eddagala ne batwala obukadde bwange 2 era ne batugamba emmotoka ne batwala n'ebitaala byaffe ebibadde awo ebya sola. Ate balina ne Mundu era boogedde Sekyewa yabaleese wali ku gulawundi bo bakola omulimu gwabwe bo babaleese kubanga babasasudde. Yabajje Kampala ne bagamba mukakkane. Era zirimu emivuyo gino gyonna egy'okusuula ennyumba azirina Yamaani Godi Emuwanga Godi Mayanja mawa ninyimirira wewayo n'ofuluma kati okufa kumu. Kakati nze mbaddemu omukulu atangira abaana bato atangira abalala be bakubi. Nze nabaddemu omukadde ate abato baffe nze omukadde nsigale n'enfuluma ebweru era nenyimirira wano ne mbagamba nfulumye njagala mu nzita. Nabanga Nalongo tetujja kutta naye tetwagala bulooka zikube. Omu kwe kunkwata ku mukono nanga mukadde tuula wali. Ne ntuulaawo era mulabawo ekikuyiro ekiriwo nze natuddewo. Nanga Nalongo
simumanyi sigenda kutta onze kale oba tonzite naye nkusaba olekerawo okuba enduulu nkole ki nkulekera ekisenge n'eddiiro omwonoosula naye nga tujja kubookya kyobwerawo ng'omanyi nti tujja kubookya ne mugana era mujja kunjokya kasita mutayokya bali abato kubanga bo simanyi gavumenti kyebanaaba mu gavumenti naye nze emyaka ndi mujja kufa nze maama Fiina abantu bano abatulumbye babadde n'ekigendererwa olaba bakkakkanye ne ku mbwa yange ne bagikuba embuzi zange ne bazikuba kumpi kwagala kuzitta nga baagala tutemula ne batukuba n'abaana bange abamu bayisiddwa bubi bagenze mu ddwaliro ate ng'omu mulwadde wa mutima yayisiddwa bubi bamukubyekubye gano gonna amagulu omugongo mu maaso bamukubye kuba yabadde afubutuka ngadduka ne bamukuba kumpi kwagala kumutta busi n'omuzzukulu omulala naye bamututte mu ddwaliro wasajja naye yadduse ne bamugoba ne bamukuba kumpi kwagala kumutta busi maama Nabbanja nsaba buyambi minisita w'ebyettaka nsaba buyambi buli alina Museveni taata nsaba buyambi be ku kyalo tetulina kyeyamaani tetumulina ne bw'abaawo ensonga zino tasobola kujja tetulina kyeyamaani ku kyalo kuno tukozesa kyeyamaani weero sittu ate abeera wala fe tetulina buyambi ku kyalo kuno kati kyeyamaani ye omu omugamba ku nsonga zino abagamba tatuddamu era n'ekiro baamukubidde essimu yagambye bino tebimukwatako era teyakutte bamuyita ni kyeyamaani wawa ye Godi Mayanja bazze ne Mundu babadde ne Mundu emu eyo yonna girabidde ddala era nabadde mbakutte nabadde ngikwatidde ddala kuba obwedde simu ngikukusa naye yazze neeyakanga ate ndi mugomesi ne bagiraba kakati awo kwe kujinzijjako nga ntudde awo bwe namaze obbakwata eri ne banga mukadde twakugambye otuule ne mbagamba era ŋŋenda kutuula badde ŋŋenda kufuka naye ŋŋenda kutuula kati omu kwe kumugamba mukadde oyo nno alabika atukutte ebifaananyi mwaze obulidde kwe kumugamba njaza naye nga omukono ngutadde eno bwe nti ku lubalaza ngisudde awo awalinga ekyoya ky'enkoko kati kwe kugiraba kubanga yo bw'ogikoonako essimu eyaka mwezi gwabadde gwaka essimu n'agikola kyo essimu n'agitwala kwe kulaba n'oyo muwala wange omulwadde w'omutima ne bamukuba naye essimu ye ne bagitwala batutte essimu 3 nabadde mbikutte abezingiridde ebitambaala okubuzaabuza abalala ne bambala obukookolo nga baleseewo maaso naye ababiri kyabatwalidde ebbanga ky'okukoona ensonda ezo ensonda ssaawa nga nnamba kuba poliisi yatuuse wano ku ssaawa ndowooza nga 8:30 wati naye nga baatandise essaawa 7 gwennyini ez'ekiro nze nasoose kubawulira nga batambula nenzijjamu nayiti nenyambala boodigi nengenda mpita abawala kati bwe mpita omuwala n'ayitaba ne bakuba eddirisa lye nawali ku kisenge waasula emiryango nga muyise kulisa ebweru waliyo abantu kati ne bawulira ng'ayitaba nga bw'ova mu tulo oyitaba nnyo ne mugamba ebweru waliyo abantu kati n'abeeno ne balyoka batandika okukola abalala ne bakuula oluggi luno baalusise na busisi ne balukuulamu Manya nze Kigongo Christine. Yongeza ku ddoboozi. Nze Kigongo Christine. Gana makaga abakadde bange we tukulidde. Ettaka baaligula 1900 mugumu ekyapa ne kyuka 9 naye twabadde wano ssaawa 7 gw'ekiro. Abayaaye ne bajja ndowooza babadde nga 30 nga balina ensuuluulu balina ennyonde ennene balina emiti eminene nga twebase twagenza okuwulira ebikoona nga batandise okukoona ennyumba ne tukuba enduulu bwe twaguddewo baganda bange abamu kati bagenze ku poliisi ne babakuba emiggo abalala babakubye eŋŋuumi mujja balaba ne bakola ki ne babasuula wansi essimu zonna bazituggyeko tebatukiriza kuba amasimu abaana baffe babadde muno mu nju ne jjajja waabwe ne tubasikamu era nabo babakubyemu kumpi ne batugamba nti Dr. Kamisi Sekyewala Rashid
Rashid ye yabasindize mutabani wa Dr. Rashid Lukwago n'abasirye yamuguza wano oyo n'abasirye be bamu ku baana betwagulako ettaka lino mu 92 n'akomawo ne tugenda mu kkooti ng'agamba mbu baagula bato ate twabagula ssente entono ne tugenda mu kkooti omusango tegunnawulirwa n'asala amagezi ne bamafiya ne bajja bawamba ettaka lino n'atandika n'okutunda. Kati sawa no kiki mwagala? Kati sawa zino twagala President Museveni atuyambe ettaka lyaffe lituddire. Tusaba Minisita Mayanja ayingire mu nsonga zaffe. Tusaba Maama Nabbanja atuyambe. Tetulina na kye tulya emmere yonna baagisenda yonna tractor zajja nga ne baleeta ab'emiggo bayitirivu n'ebijambiya mu Gwokuna yonna ne basenda emmere yonna ne bagisenda eyali kuno buli kimu ne bakisenda ne tractor. Tetulina na kye tulya. Ekiro kye kibaddewo ekiro ekira nti ssaawa 7 abayaaye bazze ne batandika nga balina ennyonde ennene ensuuluulu emiggo ne batukuba ne bakuba ennyumba eno. Abaana engeri gye babadde beebase buli obwedda afuutuka wabweru nga babatema empi ababagamba mutuulaawo. Kati nga omanyi abaana abato babadde tebabirabangako beekanze nnyo ne bafuutuka wabweru ate abamu babadde balwadde naye babakubye nnyo empi ne babagamba mutuulaawo wabbali bw'oba olaba baatidde nnyo bakowu balwadde tebagenze na ku ssomero. Nyonnyola ku bintu ebyayonooneddwa. Ebintu bingi nnyo ebyayonoonebwa nga bwe mubiraba oba bonna buliri bwaffe nga bwe mubiraba. TV zaakubiddwa, amadirisa gonna gaago temuli ndabirwamu ku mulembe gwayo n'okusinziira ku bisenge ebirimu nooza eyinza okumalawo obukadde nga 2 obadde ogizimbye. Tubuukirire wano we tuzaalibwa maama wange baagula tebabba bubbi.